Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale goye najo osinzira okuba ng'otulabira tukwagala nnyo. Gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Ali ku There is Still Hope 2 tishi ne testimony mwebale kuba nga ate mutugoberera. Dreams and visions tubeerayo okuba nga ate tulambulula ebirooto n'okwolesebwa okwenjawulo. Oba ofunyemu kyonna ekibanga ekikutawaanya gendako eyo ate nga okkiriza omwoyo wa Mukama okwongera okuba nga ate akirambulula mu bulamu bwo. Nakusoma ezigenderedde zizino 15 gwa mwenda 2025 Mande kitundu kyaffe ekisooka ky'olunaku olwaleero. Abali ku TikTok tubaagala nnyo namigadde. Kale Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Twaniza omwoyo omutukuvu ajja atulungamye mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tusabidde. Amiina. Balamusizaako mwena abeekumira ku There is Still Hope TV testimony wamu n'emikulu gyaffe egy'enjawulo. Mukola ky'amaanyi nnyo mwena abatugoberera amaffe Yesu Kristo. Kale mabaga keeyo twakulaga mbu Mama Fina yali akola ki? Bw'asoma Bayibuli bye yasoma tebyalimu. Kituufu. Alaba mu comment nga mugamba ekisoboka God cannot be mocked. Oli byali akola yali abimanyi. Kituufu. Yali abimanyi nga naye amanyi bya manyi. That is just those are letters. Letters tewategeeza mukolako bwekiri naye ekintu ekisobola omukolako ekigambo ekyo ekivudde mu nsi ey'omwoyo. Bayibuli gye bakugamba nti ennyukuta etta wabula omwoyo agabashe gababulamu. Kaakati Ssenyonga amwambalidde talwawo amwambalire n'amugamba musamize nedda tozanyira mu kigambo kya Katonda gwe tukumanyi kyoli kutegeera bulungi nnyo. Oba oyagala kuba ng'osoma Bayibuli vaayo eri odde eno tukutegeerere ddala. Yagala oli kwambala ddiba ly'endiga naye ng'oli musege gwennyini ogwedde osobole okulya obuligo obuto obulema obuteesobola bwonna bugendera omwo. So Ssenyonga nti yo omumanyi mutegeera bulungi kati abiduduma ate yakowera ddala bannabi b'obulimba n'abasamize ntayagalira ddala yavuddeyo n'amugamba no tulekeemu musamize no ku mmindi sigala mu jjuju Bayibuli gyesonyiwe naye ffe tukwagala okole ki olokoke ffe ekyo kasitono kaana njala kuwaatula kulokoka ebyaddala awo tetulina buzibu terina tabu naye leero okujja okusirwaza abantu tulekeemu tetujja kuleka ozibe bangi amaaso ekituufu tulina okuvaayo tukole ki tukugambeko tukwanukule. Kale leka tukuwe omukulu bamuyita Ssenyonga ddala yani Jackson. Jackson Ssenyonga okuvira ddala ku Christian Life Church Makerere Kivulu Kavule wali alina neighbor we mikwano nnyo basa kimu basibira mulumbu bangamu omufu. Kale mudakiika emu tujja kuba nga ate tukomawo. A witch doctor was reading a Bible and he's telling us the Bible says so and so. So we are going to heaven, we are going to pray. That's defying God. You need to get saved. Period. But you are confessed witch doctor. Defiantly say, I am a witch doctor leading all the witch doctors in Uganda. But I'm going to give money to the church. I'm going to support this ministry. I don't need your money. God is not bankrupt. He's going to raise millionaires out of his children, not from witch doctors, in Jesus' name. You didn't say amen loud enough. Say amen on that. So you are the one who is going to fund the gospel in Jesus' name. But the thing is this: she's reading the word, quoting scriptures, and trying to preach. Not now, if you are born again and you know your position, yes, go ahead and talk about it.
you could be a witch doctor gotten saved. But if you're still confessing being a witch doctor, and then you are trying to preach, that's familiarity. So what they are trying to do here, and some other Christians, they bring what they call synchronization. And that's how religions became religion. Because they synced with witch doctor. Witchcraft. So this is a calculated move by the witch doctors. They are trying to take over locally by synchronizing witchcraft and spirituality. 10 years later, 20 years later, our sons and daughters, our grandchildren will not know the difference. Just like the Catholics, just like the Protestants, they allowed synchronization to settle in, and they compromised in the name of being unified as citizens. They never challenged witchcraft. They never challenged false doctrines. They never challenged any other thing. The minute they say, let us grow together, they fail. We will not fail, and we will not fall. We are going to stand strong and say Jesus is Lord and witchcraft is wrong in Jesus' name. The only condition a witch can come here is not to give me an idea, is not to hold my microphone, is to bow to the name of Jesus Christ and cry out for salvation in Jesus' name. How have we fallen? How have we fallen? Somebody say fire. Okay. Kale ndowooza omusumba Jackson Ssenyonga omuwulidde n'ebigambo bye abadde ajjudde ekiruyi eky'obwakatonda atayagala kuwa bayaali mwaganya gwonna kuzanyira ku katuuti oba mu nnyumba ya Katonda bwe kiri. Naye ng'omusamiza ajja atya n'omwagaza endala n'omugaba ku kyotugamba bw'ayogereko gye muli eri ekisibo nga gwe musumba kinga kugamba nti emisege gikyadde n'ogitwala mu ndiga mumuberekaawo nti kakati ezindigo ziraba ozigambayo ki? Munange ezo zo mu mikwano gyange ffe tuli kyekimu era newompanga nenziruli sirina buzibu, sijja lyako waddeemu nja zirabirira zonna zijja kudda nga zinyirira ziti kati kyekyo era wanakwatomuza akugamba ffenna tusinza Katonda omu kituufu. Wano osaba n'ebigaana ng'oyitako eri tulabe nga tutereeza ebyewaka ng'ate okomawo eno nga weesabira tekirina buzibu. Katonda talina ki? Katonda yatonda gwe yatonda n'empewo yazitonda mbu wakugamba ezo empewo zajeema ne zifuuka ekirala ne zifuuka ekizibu era mukama waazo ne bamugoba gye yali ne bamufubutula bubi nnyo kati ali kuna ayigganya buli kiramu ajojobya kati byonna Jackson byayogedde nze bituufu nnyo naye olusi wabaawo ensikanya naye ku nsonga y'omusamize omuwakazi omusamize okwatata akazindalo n'omuwa unless nga ali kwatula okitegedde obulokozi obanga yali musamize ng'ali kuwa bujulizi omwera akazindaalo naye oli yakulira abasamize bonna takugambyeko mujabivaamu n'omuwa ne service namba n'akuwa ne ssente ng'otegeka enkuŋŋaana akulira abasamize yakuwa ssente bibyo sitaani bye yagamba Yesu enjala erabika ekuluma gira ofune ku kyokulya oli mwana wa Katonda ejjinja oliraba Katonda ofanjala nti kyusa wamaanyi g'olina nga manyi mayitirivu ejjinja walifuddemu dabbuleedi neweerira kikole mangu nnyo ze ndagaako nti oli w'amaanyi taani n'ategala ani aŋŋamba Yesu yategeera ani aŋŋamba nti nkisobola naye ani aŋŋamba buli kimu okusobola okukikola bwe kiri naye eddoboozi ki erikugamba nti kikole bwe wali ekibuuzo awo oyinza okuba nga kyogenda okukola kirabika ng'ekituufu bwe kiri mu maaso g'abantu naye ekibuuzo ani akugambye
si buli kituufu kyokola mu Katonda yakikugambye. Tekiba bwe kityo. No. Oyinza okubeera awo nawakansiire. Ekyo kiba kirungi nnyo. Okusiba kibi? Kirungi naye nnyo. Katonda si yakugambye. Ati mbange. Ndowooza zo. Ziba ndowooza zange. Mwadde munyumya eri n'agamba yakava mu nnya. Mukwano gwo. Oba era nsobola okususula eddaala eryo ndi stupid. Kankole 8. Kanyingire mu 2. Okubyamu emirundi 5. Olina omulaba nti ate ggwe. Oli kafumula mpawu. Oli player warrior. Mulwanyi. Oli mulwanyi namige. Oyingira amaka 2. nga enjala ekulumira bwereere. Ng'ovaamu tewali. Imbali nga bwalinzi natuta 2. Ate 2 kiki kyewafunye? Tetusiiba busiibi. Tetusaba busabi. N'okusaba okwo tomalagga. Lwakuwalayo abantu basaba naawe kusabe. Kinkutteko nnyo. No. You have to be with a purpose. Tekedde okuba n'ensonga. Lwaki oli kusaba? Tolya buli mmere. Olina okuba n'eri nsonga lwaki olya. Eka naawe. Ate oba olya buli olya nafuna ebirwadde. Kyogamba kulya obuli kuleeta endwadde. Olina okuba n'ensonga nti kakati ziri ssaawa 4 bwe kiri sirina kulya. Ez'ekiro. Asiraba nsonga lwaki enjira. Ennemmere yakuba useless eri omubiri gwange. Tejja kuba na mugaso. Fenne ku mukaaga tumanyi ozuukuka. Anti kati bwe buzibu olya olya buli tolina nsonga lwaki olya. Akumukaga osobola okulya nekiki ky'oli kulya. Nteekawo akawunga. Oba ne kamuwogo. Akumukaga oza okumeketa ebinyawa byange. Okumeketawo obuntuntu. Ate wali buzibu. Naye otula ku mmere ng'ekyemisana. Oteekawo kaafuko mu maaso abasawo bagenda kunoga ku ssente. Bagenda kwefunira akasente. Ate bali kugwa omufala. Lekana. Babafuna kuz'obwerere tomanyi kulabirira mubiri gwo. Sibitegeera. Ate buli kimu nti Yesu. Yesu akusuubira okuba mu n'amagezi. Agategeera. Sagamba mu mala galya. Ofuna obesity. Omugejjo. In fact ova ne ku level y'okubeera obesity. Kati obeera ki obesitics? Nedda. Amorphous. Mwenye mutwala amorphous. Etsebo. Oli aba extraordinary. Ayi aba teyesobola. Etsebo. Kati kyekino kye tuliko. Nti tomala gasaba. Tomala gasaba. Tomala gawa muntu microphone. Nti kwata oyogere. Tomala ganiriza. Tomala gakwata ssente. Sente nga nkaagala. Ate okaagala naye waliwo ezigenda okujja nga ziriko walumbe zaaya. Atukola bw'ati. Nga oyinza obutafa mu mubiri naye ng'omwoyo bagenda kukusabula ofe. Mumwe baguwalula. Mu buli kintu kyonna you must have a purpose. Tekedde okuba n'ensonga. Katonda alina ensonga. Why he created heavens and earth. Yalaki yatonda eggulu n'ensi. Abakati ngenda beera eri. Bano babeere wano banfugireko. Babeere wansi wano. N'atonda abamalayika. Bwe kiri. Kati bano ono wabya amawulire. Oli wantalo. Ono wakusinza. Owokusinza n'ayonooneka. Okusinza n'abivaamu. Yalina ensonga lwaki yamugoba. Kitegedde. Kituufu. Yalina ensonga lwaki yakutonda. Kumusinza. Buli kintu kyonna bw'oba tolina nsonga ate kati gwe soba nkugeraageranya ntya bwe baba abalwadde oli ku ICU mu kyuma. Woba oli ku TikTok kuno nga tolina nsonga lwaki oli ku TikTok. Mala gagendayo. Mube banaalya ng'ebinyoobwa. Ng'ogenda obeera namba emu. Ali ku mwanjo. Yes. Woba tolina nsonga lwaki olina smartphone. Awo gwoba owedde. Kaba kawedde mudda. Buli kimu. There must be a proper and understandable reason. Wateekeddwa okubeerawo ensonga enkukunavu. Ate etegeerekeka. Esimba. Akali okwaniriza ono akulira abasamize mu kanisa buli ssaawa. Nsonga eriwa. Ndowooza tumusikasika gyalokoke. Manye amafuta ga Mukama gajja tukesya gamutomere. Myaka 2 okyawasika kyekyo. Kati otutunuulira ye ku naawe ye yakusise. Yampaludde. Ate kati otandise kutambulira ku ntolize. Singa yabadde atambulira ku zizo awo
nira kati oli kuzize kuye naawe ani asise munne yabampaludde kati Katonda yatugamba okwagala bwe kiri teeka noinobeeramu amagezi okubamu amagezi ntumala simalaga you must love that with wisdom agenda okwagala ne mu magezi wonomala gaagala yagala naddala abasisita abali akatima bagenda kayuzaamu anina ekisa bulaza nkabirira nnyo ate saagala kulumya Katonda tayagala tulumye kyawo nina okubanga ojja tukubira essimu nina obujulizi olina obujulizi nina bye nayitamu nzi tunyumizeeko maama Petero kyeyankola breakfast mateke mpulira kyemisana mpi olwegulo bikonde nga biweerera anti tewalina nsonga lwaki ofumbire sayina nsonga naye okufumbira mulimu ensonga balabagala musimanyi sekisi baana bebananala kati bebali mu kukaaba naye oba olina ensonga lwaki wawasa lwaki wafumbirwa embeera neweekaluba etya ogumiikiriza obeerayo eri ensonga oba ogirina nti nina ensonga yange yandeeta wano ali Jamila awasizza nange kampase muganda wange omanyi nsobola okutambula obwomu ensonga zange nsobola ogumiikiriza omuntu wange osobola mugumiikiriza olw'ensonga zange zanvirako okuwasa kituufu kati gweri walina sekisi yensonga kale mu bintu bye tunoonye tekwata na kisooka bwe kiri kati ate ogenda mwetamwa mu wiiki emu nzina wiiki kati ensonga eba eweddewo kiba kiwedde ng'ogoba genda yakuleeta omulala kati kyekyo Busumbaani Jackson gy'abadde annyonnyola nti bano abantu tetubayita buyise bwe kiri wajja mu kyaki let there be a strong reason lwakyazze naye gwe n'okola ne celebrity Sunday namba bonna n'obaaniriza ne bajja gaba naye mwe namba yise mubeerewo mwenna n'obawa obuzindaalo ne boogera n'ayogera nakakudiza naye n'oyogera you are sharing the same Michael yana so oyo Musumbaani Musumba Jackson amwambalidde n'amugamba no tulekeemu totuleetako ignorance obutamanya bwo Bible egamba sitaani tabeekulumbalizaako nga batamanyi nkweze bwe kiri kati olaba omusege gwambadde eddiba ly'endiga manya enjala eguluma gwagala kulya oba gwe nali obuligo obusirusiru obutategera nti ogwo musege guli mu kuyiiya otegedde ati tozaawo ngambu sitaani alokose naye ate asigadde galiibi you can't serve two masters bwe kiri either osobola okujemerako omu n'ogondera naye ono ye tulaba ye gye yagonda kati tosobola kugamba ate oggyeyo bayibuli ako kaba kanyeebwa katego kennyini kaba katego so oyo Musumba Jackson ate Ssenyonga tumutumiddeko nnyo muzeeyi oyo okuva ku Christian Life Church Makerere kavule abeekwatira kakota tabaweeza olabye obulimba abakwata kakota Uganda yonna n'agerako ne ku international atuka yona eyo bano simanyi baani bano abanigeria neyafa ono Tibbi Joshua abo bonna akwata kakota n'ayuweeri one man is army kituufu abita saabalwanyi kale va ku byoli omusabize gwekkiriza Kristo abeera omulokozi era mukama w'obulamu bwe amiina kale kkiriza Kristo nga bagambye ate abeere mukama w'obulamu bwo oleme kulimbibwa emisege gireme kukulya agamba Yesu olwaleero ekigambo enenyeza maaso go saasire tali kutuukirira nsaba ngose obulamu nange tudde n'akamwaka ndokose Kristo Yesu amiina kale tugera kubanga twetololamuko Katonda kikasigena kubeera 2-3 ate tukomewo tukutwalira ddala speed mu kitundu kyaffe ekyokubiri kyekiyinza okuba nga ate kisembayo olunaku olwaleero enkya tujja bakeera ku makya tujja kubeera bize nnyo tujja kubeera n'ebitundu nga muka
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.